kumakya g'olunaku olwaleero ne time gye ntuukidde okubeera nga nkolerako story eno ekibuga Kampala kinnyogoze olw'ensonga wano mu downtown mini price mu kikuubo n'amaduuka okudda ekyemmanga abantu gye bamanyi nga downtown tegaguddeewo olw'ensonga abasuubuzi bali mu kubeera nga beekalakaasa olw'emisolo emingi egisusse. Bagamba ti ne bwe banaggulawo ssente ne bazikola ate ab'omusolo bagenda kujja bazitwale kapito waabwe tebajja beera nga basigazaawo wadde n'akatini. Ekyo kitaddewo nno okweraliikirivu obw'amaanyi olw'abakasitoma badde abazze okubeera nga bagula ebintu. So poliisi n'amagye ne security organizers ez'enjawulo baleeteddwa okubeera nga bakuuma emirembe olw'ensonga despite the fact mbu baneeno beekalakaasizza mirembe sinti oba bali mu kuleekaana sinti oba bayokyeza ebipiira nedda bo basazeewo bonna basize wamu nga nkuyege baleme kubeera nga baggulawo bizinesi zaabwe. Kijjukire batagulawo bizinesi n'emisolo gigenda beera tegiyingira, ebintu bigenda beera tebitambula, abantu abazze okusuubula bagenda beera nga banyigirizibwa. Waliwo abatatuuka mu kibuga Kampala directing ebintu babibatwalira butwalizi nabo tebagenda kubeera nga bafuna ebintu oba supplies zonna. So okutagulawo kwabwe tekukosa bo bokka nti tebagenda yingiza ssente za lunaku, wabula naawe asigadde naguddewo ebintu ebyo we biggwawo olina bijja mu kikuubo ate gy'olina okubeera ng'obijja babeera baggaddewo leero ne baggalawo banenkya ne baggalawo nawuli ne baggalawo nga beekalakaasa olw'ensonga y'emisolo esuuse. That means naawe kigenda ku affectinga in one way or the other. Newe nkoledde story eno ng'abantu bakyali bakakkamu nga n'aba security bakyali bakakkamu bayisaamu eggaali okulaba ng'embeera esigala ntebenkevu. Simanyi wawe batuuse nakubeera nga banegotiatinga n'ekibi n'ekitongole ekiwooza omusolo basobole okubeera nga babakakkanyizaako ku misolo egibaggyibwako, naye bagenza otuuka okubeera nga beekalakaasa bagaane n'okugulawo bizinesi zaabwe nga bagamba kisusse bwe kyandikomye. Ngenda sigala nga nkuwa updates ku ki ekigenda mu maaso naddala awo mu kikuubo ojja sobola bunnyo ofuna updates wano ku SMX Media. Naddala kasita osubscribinga n'onyiga ne ku notification bell eyo tujja kubeera mu misinga updates naddala ngazo.